Redzone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kakati nyongera okubanga nga bwe kiri nti nkyakuwa amawulire gava oba updates eziva mu parliament y'eggwanga Uganda. Njagala okwongera okugakwongera, njagala okwongera okutegeeza nti ekigenda mu maaso mu parliament si kyangu. Waliyo olutalo olw'ebigambo lwenyinza okugamba olutandise mu parliament we twogerera. Jukira twakava mu mawulire gali genkuwadde Honorable Mathias Mpuuga azzeemu n'agobwa ku kifo eky'obwa commissioner. Kakati ate essaawa zino we twogerera waliyo ate ekirala ekigenda maaso mu parliament. Honorable Ssenyonyi atadde akazito ku speaker Anita Amongo amwogeza ebyawa n'ebyawa. Anita Amongo jukira yayise parliament eno bukubirire olw'ensonga ezabadde zigenda maaso mu ggwanga. Bwe yakedde ku makya n'akubiriza parliament mu ngeri etali ya bulijjo. Ebigambo ebize bimwogerwako Ssenyonyi bye yayimiriddeko n'agamba naye Madam Speaker sente bannayuganda balaajana mbu sente nyingi ezikozesebwa era empapula zibadde nga ziyitingana. Sente ezo ezisaasaanyizibwa bannayuganda baagala okumanya, baagala kye bayita accountability. Beebuuza nti ddala sente zino zisaasaanyizibwa parliament era bandyagadde okubaako ky'owulira kye bawulira okuva mu ggwe ng'akubiriza parliament eno. Speaker n'amuddamu ebigambo byonna bikuwadde obanga obadde otugoberera, n'amuddamu ng'amutegeeza nti nze sisobola kuwa ansa yonna nga njijja ku social media. Bwe bibanga ebigambo byogeddwa ku social media sirina ansa gye nja kuwa. Ebyo ebigambo nno yabadde abyanukula omubaka Theodore Sekikubo akiikirira lw'emiyaga. Jjukira ye yasoose okuleeta ensonga eyo ng'ategeeza nti Madam Speaker abantu beekalakaasa sente y'omusolo esaasaanyizibwa ate gwe oyagala tugamba nti ensonga toyagala gyogerako ssaawa zino. Kakati abantu tugenda bagamba ki? Abantu parliament bagiraba nga yafuuse ekyerolerwa, tugenda bagamba ki? N'abaddamu n'abagamba nze si running parliament eno ko hiyase yaziise hiyase. Amaloboozi ago nagakuwadde bw'obanga obadde otambulirako ku Redzone TV okuva ku makya naddala olunaku olwaleero oteeka okubanga wabiwulidde byonna nga wembikugambye. Kakati leader of opposition Ssenyonyi njukira wiiki eno yennyini ng'etandika yavaayo n'ayita olukiiko lw'abannamawulire era naye n'agamba atadde speaker ku nninga oba amukyalenjinga addemu atuuze parliament agiyite okuva mu recess era ateekewo motion oba ateekewo egimu ku miramwa gy'alina okuteekako gibeere nga parliament eno egenda kutambulira nnyo ku ssente y'omusolo bannansi gye bali mu kkayanira. Sente ezo lwaki zisaasaanyizibwa? Kakati nina obutambi wano bubiri bwe ngenda okubanga nkuwa. Ngenda kusooka nkuwa ebigambo bya Ssenyonyi wabadde mu parliament n'ateeka Anita Amongo ku nninga n'amugamba naye Right Honorable Speaker bannayuganda bali mu kkaayana bagamba sente y'omusolo egenda era ebigambo ebyo weetaaga okubanga obinnyonnyola gwe nga speaker. N'ategeeza nti nze sijja kubeera nga nkolera ku social media era eno parliament sigiraningira ku social media. Ezo yaziyise hiyase. Kansooke nkuwa eddoboozi lya Ssenyonyi ng'abimugamba then oluvannyuma nze gye nkuwe ate Ssenyonyi yazzeemu okuzzaayo omuliro owulire bulungi olutalo olw'ebigambo olugenda mu maaso mu parliament obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Whatever we do is about the people and should be about the people. Honorable Speaker, in the last about 3 weeks, the people of Uganda have been raising several questions about this people-centered parliament. Questions about how we use or even misuse the people's taxpayer money. Questions to do with accountability by this house. Questions to do with recruitment, etc., etc. And the people have been raising these issues on various fora. There has been deafening silence from this institution, Right Honourable Speaker, regarding the issues which are raised by the people. And like we are saying, we are a people-centered parliament. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo bya Ssenyonyi ebyo by'owulidde byabadde biwerekerwako ebigambo by'omubaka akiikirira lw'emiyaga Saidize Yesembabule amanyiddwa nga Honorable Theodore Sekikubo era nga naye agamba ensonga ze zimu bannayuganda beebuuza sente omukyala akubiriza parliament zasaasaanya padiem. Jukira sente ezo zize zisomebwa Alex Wallace wamufumbire bwe yali ku Pale FM yajja n'akuleetera lisiti omukyala ono sente zakozesa n'engeri gyazisaasaanyaamu. Ebintu ebyo ne bishooking ensi bannayuganda babadde nga beebuuza
eddala ssente zino mu Uganda mweziri nga jjukira mu wiiki eyewedde abakozi ba KCC bano abawansi abeera enguudo bafuddengayo ebbanga lyonna nga bambi beekalakaasa olwa ssente zaabwe nga tebafuna musaala kyokka nga bafuna ssente ntono nnyo abamu bali mitwalo 15 olwo abafuna ennyingi naye nga waliwo n'abafuna emitwalo 8 waliwo abakka wansi w'ezo ssente naye nga bamaze emyezi egikunukkiriza 6 nga tebafuna ssente zaabwe kakati babadde nga beekalakaasa nga tebafuna ssente naye nga KCCA ekitongole nga kiraga nti ssente teziriiwo kakati abakulu bano abakungu mu kibiina bibiina ebyenjawulo abatuula mu parliament bafuddeyo ebbanga lyonna nga beemulugunya ku ssente parliament zeesaasaanya mujjukire ku makya nakuwadde amawulire nga Anderson Burora abadde deputy RCC owa Lubaga division yagobeddwa naye oluvannyuma lw'okugatta eddoboozi lye kuli Abannayuganda okubeera nga abanja accountability ku ssente y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa omukyalo omusajja oyo Anderson Burora yamaze dde okuba nga agobwa mu kifo ekyo era amawulire ge twafunye gaatulaze nti Anita Mongo yamaze okutuula ne Museveni ne bakola okusalawo okwo Burora n'agoba ebigambo ebyazzeeko wabiwulidde nabikuwadde bulungi nnyo oba ng'obadde ogoberera kakati ebigambo Anita Mongo byazzeemu amugambye nze sikolera ku hiyase aziyise hiyase sikolera ku bigambo nze nkola ekintu nga nina obujulizi era amugambye leeta obujulizi newankubadde nga obujulizi bubadde butambulira ku mitimbagano ye nga agamba takolera ku mitimbagano kati wuliriza ate Joel Ssenyonyi bwamuzzeemu. I also heard the speaker say that you see the people who are raising these matters it's because I insisted on the Anti-Homosexuality Act. Give us a break, Madam Speaker. Stop hiding under the issue of homosexuality. Because are you saying that Ugandans who are demanding for accountability for their money are homosexuals? Is that what you're saying? And that's why they are demanding? Oh, come on, let's be serious. Stop scapegoating. No one is talking about homosexuality and all of that. Ugandans are saying account for this money. So stop pretending around that you see they don't like me and no, it doesn't matter whether people, the citizens like you or not. What matters is that you occupy a public office and you are misusing their tax money. Can you respond to those critical issues? Because, and the issues that we want responded to, the speaker in a period of 164 days traveled and spent 2.6 billion shillings. How? Because the speaker, when you tabulate those days, that's about half a year. The speaker has never been away for 6 months. When did she travel? Because it would mean she actually did not travel, but she claimed for this money it was paid to her. But number two, even what was paid is exorbitant. Because the per diem of the speaker is known, it's $990. But when you look at how much she's paid, 2.6 billion in 164 days, that's over $4,000 per day. How? Who approved that? It does not make sense. Bigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi bwate bwategeezezza n'ategeeza nti omukyalo ono agezezzaako okwekweka mu tteeka ly'ebisiyaga era wano omuntu omu yagambira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu azze emirundi mingi ng'akyogera nti etteeka lino ery'ebisiyaga tebaalireeta nti balwanyisa bisiyaga wabula baalireeta nga okuli weaponizinga to weaponize okulifula ekyokulwanyisa eri ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform n'ensonga zaabwe ze balwanirira era nga ye agamba nti etteeka lino baalireeta nga batagetinze ye kyofulaba n'olwaleero sipiika wa Parliament Anita Mongo alyekweseemu bamubuuzizza ssente y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa ozoogerako ki aleese ensonga so n'agamba those are hearsays tagendera ku hearsays ebigambo just ebya social media sikwajja okusinziira okubeera nga akola amawulire oba nga akola okusalawo okwe Joel Ssenyonyi n'amuddamu bibadde mu luzungu n'agamba give us a break Madam Speaker, stop hiding under the issue of homosexuality. Are you saying that Ugandans who are demanding for accountability for their money are homosexuals? Amugambye lekera okwekweka mu tteeka ly'ebisiyaga kyoyagala okugamba nti bannayuganda ababanja accountability ku ssente zaabwe kyogamba nti bali babisiyaga olinga agamba nti abali b'ebisiyaga be bakufuukidde ekizibu be babanja ssente zaabwe kakati awo ebigambo bwe bityo bitambudde ekiri mu parliament we twogerera nga lutalo lwa bigambo
Honorable Leader of Opposition Joel Ssenyonyi atadde akazito ku mukyala akubiriza Parliament Speaker Anita Amongo era byonna ebigenda maaso nga bwe nakusuubiza nti nja bikuwa era ndi mugezaako okulaba nga buli ekijja okimanya kyolina okukola gwe sigala ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kadeka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna bingi bikyajja kubanga bingi bikyavaayo era byonna ogenda bimanya gwe kasitoba nga weekuumidde ku mukutu guno kati gwe omupya naawe kikole obeerenga amawulire gonna tegakuyitako.